Ekisenge kyange master bedroom eri upstairs. So nagwa kwaga amadala gava mu kisenge. Era amadala ago ne gajja nga gankulugusa paka wansi waliwo awo ka sitting room kange. So nagwa naye abantu bamanyi nnyo nti nno domestic accidents zitera nnyo kuba mu binaabiro. So abamu balowooza nti ngudde mu kinaabiro. Era kyenavudde nsalawo neeyamba omukisa ogwo omukyalo oyo speaker ng'azze wano mwatulire. Njagala justice. I want justice. Nze ne Zaaki tumba wamala n'okwata ng'omu ya kiro 2 n'okibazaake ku mutwe n'omuzimbi obwongo side emu. Kinagambye oyo speaker naye mukazi munnange akubyemu ng'oli mukyala obwongo mumenye mwami wo kati yasituka akuwe n'amazzi ag'okunaaba naki bw'osanga omusajja nga Mukama teyamuwa mutima awo akobererawo. Kiri bulungi, nina obulumi bungi nnyo naddala mu mukono guno ogwabukayo mu soketi eno kuba we nagwa ekigo eky'amaanyi. Kano ke kalandinga ateebereza ova mu kalina n'ogwa n'osookawo kino. Omukono guluma nnyo kati nga kati osanze abasawo bagenda kunkwatamu birimu okuyunga okuzungu kye bayita physiotherapy. Twagala ensonga eno ekomewo mu ddira eyogerweko. Uganda yeetaaga spine center. Ne bwe tunaagenda ebweru ne batujjanjaba tujja kukomawo wano ewaffe. Enkya kijja kuba emupi. Naye ate era n'abantu baffe abalala abali mu bulumi bwe bumu nga ffe. Bwe nava e Buyindi bangamba ojja kukomawo oluvannyuma lw'emyezi 3 naye kati genda ewammwe mu spine center yammwe. Natuuka e Mulago waliyo professor omu bamuyita Professor Rotho omusajja wattu asomesa abaana. Ngenda oluusi ne ndaba abantu abansaagirako nti nno Nambooze oba nti obanze nkifunamu olw'okulinnya ennyonyi ani ayagala abeereyo osinda mu Luganda obulwadde n'obwogera mu Luzungu naye nga ate omuyindi gw'obuulira tamanyi na Luzungu limitation yayo. Bo banguwirwa nnyo kino ekyokulongoosa ng'eggumba olitereeza n'ebiri ebikwata ku naavu etaaga sophistication ate nga n'abantu muwuliziganya. Nasooka nengejja nnyo mugongo bwe gutobukola ate kati nemmala nenkobya nnyo kampa obeera buli kaseera omereka panado nako kennyini katuuka ekiseera ne kakufuukira lumbe. So nze sikitwala mu gavumenti egenda kunyamba empesenti nze sente ab'emikono be bazimpa we bampa obubaka bwa palamenti mwe munkubye ate mwe beefukaamirira mumpe ebbaluwa ngende mu ddwaliro ne bagirwisa omale okuseega. Nze singa naddayo dda myezi 3 ne baali bate tebampadde ssente waliwo abantu abatukwatizaako ne batusaasira nange naalitunze ebyange ne bakumma olukusa okutambulira ku medical visa ate teri nsi erikukkiriza gendayo noyingira amalwaliro gaayo nga tolina eyo medical visa ewerekerwa diplomatic note parliament gavumenti gyekuwa mu medical board kubanga kikola bwe kityo mu nsi yonna.